Lwakubiri nnaku z'omwezi 23 ogwokuna omwaka 2022 abantu abaali mu kusaba mu maka agamu bitundu by'e Mulago balina ekintu kye baakwata ku katambi ka vidiyo ekyabeewuunyisa. Ekitangaala kino kyali kikola ekifaananyi ky'omuntu nga kigira ne kibula ate ne kidda. Okuva olwo abaalaba bino babadde banoonya okuddibwamu okuva mu nzikiriza ezitali zemu wabula nga bonna bibatabula. Akatambi kano olwagudde mu mikono gyaffe, ensonga twazizizzaayo emyaka 3 emabega. Omu ku basumba abatutumufu okuva mu ggwanga lya Amerika ayitibwa Benihin lwe yalangirira ebigambo bino ku Uganda ng'ali mu kibuga Accra mu ggwanga lya Ghana. I tell you, I see a vision. I see a mighty move of the Holy Ghost in Uganda. A mighty move of the Holy Spirit will begin in Uganda in 2022, exactly 3 years from today. Nkiwanga naawe w'oli awo tewafaayo kulondoola kumanya obanga ebigambo bino byatuukirira oba Beni yali atufumba. Okunoonyereza kwe tukoze kutuleetedde okukkiriza nti ddala obulaguzi bw'omusumba ono bwatuukirira ku lunaku olwo mu maka g'omukazi ayogerwako nti yalabikirwa Mwoyo n'amulonda. Twegatteko nga tusabuukulula ebikwata ku mukazi ayogerwako alumiriza nti yasisinkanibwa Mwoyo era nti akola ebyamagero ebikyusa obulamu bw'abantu. W'olijje akadde konna emboozi eno ekutuukako mu bujjuvu bwayo ku mukutu guno. Tosubwa.